Popin Media. I, Balagadde Saul, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function, the chairperson of Kayunga Town Council, and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote welfare of the people of Town Council. So help me God. Be faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and I will preserve, protect, and defend the Constitution. In the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Never proceed. In the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. Nansonyi wasiri muzungu ndi Muganda. Inze Nabaka Fatuma ndayira mu linnya lya Katonda era nzikiriza nti ngenda kuweereza n'obwesimbu kansi ino ofisi eno nga maze okulayira ngenda kubeera nga tuteeka essira ku bintu bisatu. Ekisookera ddala kwe kuteeka essira ku service delivery oba empeereza ey'omuggundo obuteerya ntama mu mbeera yonna. Awo nno otutandikira n'ebyo ebitusoomooza ebitukwatako, omuli bakadde bange we njogera ku bitusoomooza ebitukwatako njogera ku nguudo, okuteeka malamu ku nguudo zaffe. Njagala okwebaza nnyo obukulembeze obubaddewo obukoze buli kimu mu mbeera yonna ne bugulawo amakubo. Katusigaze ekintu kimu oba biringa bibiri, okuteeka malamu ku nguudo zaffe n'okutema ebigoma amazzi we galina okukola ki. Awo nno tujja kuba tuvudde ku mutendera okusooka nga tuzze ku mutendera ogwokubiri mu nzirukanya y'enguudo zaffe. Bakadde bange manye ebisaaniko bitusoomooza era nga Balagadde Saul n'akakiiko konna tulina enkola engundiivu egenda okulwanisa n'okumalawo ebisaaniiko mu kibuga. Manyi bulungi nti ebisaaniiko bitusoomooza, ate ebisaaniiko bibeera mu kibuga bireeta endwadde, ate n'ekibuga tekifaanana bulungi. Bakadde bange tusuubiza okukolera awamu nga meeya omulonde okunyigiriza n'okuteeka ebitaala ku nguudo, okunyigiriza obumenyi bw'amateeka awamu n'okulabisa ekibuga kyaffe obulungi. Bakadde bange mwenna njagala okubategeeza ensonga ey'okubiri yeeyo ey'okuddukanya emirimu mu kibuga kino nga tetuyinaamu yadde n'omu akenyera oba oyo yenna abudaabutana. Twagala okwongera okunyweza empeereza yaffe bakadde bange mu nsonga eno nga twagala okwanguyiriza abantu mu kusasula emisolo. Bakadde bange ku lw'ensonga ezo njagala okubeebaza olw'omusolo gwe mutuwadde omungi ennyo, naye ku guno omulundi tugenda kubawa embalirira awamu n'okubeera abeerufu gye muli. Wabula kijja kuba gye tuli okukola butaweera, okutematema pulaani, okukuba bajeti ng'efiitinga mu ebyo oba ng'ejja mu ebyo ebitukwatako nga Kayunga Town Council. Tetujja yadde n'omulundi n'ogumu okukola ebyaffe. Bakadde bange Kayunga Town Council ekolebwa abantu ffenna, so si bakansala ate era so si batekiniko, wabula ekolebwa abantu batya ffenna. Kiba kitegeeza ki bakadde bange? Bwe tuyita enkiiko mu byalo ku miruka basaba mujje mutuwe ku birowoozo, mutuwe ku magezi, ate era tujja kuteekawo n'enkola endala
ezigenda okulabika nga tujja ebirowoozo mu bantu okuteekerateekera awamu n'okuweereza ekibuga kyattu Kayunga. Bakadde bange mwenna njagala okusaba obumu. Njagala okusaba obuki? Ekyo nno njagala nkyogereko nnyo. Obumu bugenda kutwala ewantu wangi ate era bujja tutwala mu kifo binene. Abo bonna abasuubira nti bagenda kutwawulayawula mu madiini wano tojja kusala. Abo bonna abasuubira okutwayawulayawula mu bibiina ebyenjawulo NRM, NUP, ze ndi musajja ndi independent, nzize kugatta abantu. Tetugenda kukkiriza yadde n'omuntu n'omu okutwayawula ki? Okuteyawulayawula. Era bw'oba olina endowooza ezo ojja kukomanga wali ku gate, wabula bw'oba ozze wano tugenda kukozesa ekintu kimu bumu, ate era tugenda kukozesa ekintu kimu bwa Sseruganda na bwa Naluganda. Ndi wano lwa busobozi. Ndi wano lwaki? Lwa busobozi. Mwanzigalawo oba nga nkomekereza bakadde bange, njagala okubawuli, njagala okubategeeza. Mwana ayagala kamera muwe. Nese kutegeeza yenna bakadde bange kansa eno ebawulira. Twafuna obululu bungi nnyo, naye tulina abatatwa. Nange nja kubeera meeya wammwe era tugenda kubaweereza omulundi gumu. Tetugenda kwawulayawula, tugenda kubaweereza kuba tukimanyi bulungi kanso mugyetaaga. Bakadde bange nsaba era nga ngenda kusaba ne bakansala bange bonna, tetugenda kwebaka, tetujja kubongoota, wabula tugenda kunyigiriza okulaba nga pulaani zonna tuziteekateeka, ate nammwe mulabe ku bibala eby'omulembe omubalagadde. Neeyanziza nnyo bakadde bange